naye Kasozi mwamwerabira. Lwaki mwerabira Kasozi? Y'omu ku musingi gw'akadongo kamu nze bwe mba nnoonyereza kino kivuddeko sijja kiwangaalirako. Mbajjukizeyo ekintu kimu. Wamma sooka ojjukiremu wano nga tugamba bwe tuti nzize omulengezi ng'era tuuse na bino nzize omulengezi atuuse na bino nzize omulengezi ng'era tuuse na bino. Ani oyo? Yali ani oyo? Nzize omulengezi ng'era tuuse na bino nzize omulengezi ng'era tuuse na bino. Anti mumanyi sikadde wa kisho nze kadde wa bodi waliwo nze bendaba abakadde wa kisho nga bodi y'omumu lindo n'obalaba tuseka mutabani bwe tufaananya kisho nga nkulaza omusajja yakadde wa bodi nga munda mpewo. Anti mumanyi sibikako ebyo bye mulinanga mbadde neerabidde kyokka okubuuza fudde n'essogi. Anti byogamba luno olutangubirwa ndabye n'enkoba mulimu ky'abanywanyi mugyebale gibakooya nze ndino giwatanya yenakakongo onoosibye wa gita siri gita gikakasa yetasa abalabe ginakumo musembere banyumiza ebyendala byennakuki mulyoke mumanya omusajja yakola bodi enga munda mpewo kakasa ebintu byenyumya kamale nezinamu okubanga ze tebijiga. Ani oyo? Webale taata yali ani oyo? Kale kale abaana bagalwa ono omwami yansobera amanya gasirikiddwa naye nno bambi gava mukyogwe ombolola nakujje naye akalonze sikogera omwami gwemanyumiza yatuuka ngaafuna mukazi omukazi gwe yafuna yomuliri bambi nga tamwagala. Anti obunene ngera bambi amuyita ddugu ng'ayina olulenzi lwe bwe yali aganza ng'amukwagala obuto ngamba ono kijana we ate subiraba ono kijana najja amufuna wamma mwami mbwereka gweyamba oli bubi so sente olinawo naye lwaki okerebera omukazi atamwagala lwaki gwomwesibako olinnyo n'obutwaku lwakuba obwalirira n'omwana si bubwo kyokka gw'obujjirira nze soola nanga kwagamba gyegesi. Abayimbi ngabo kakati musooke mukube engalo ez'amaanyi nga mwe mwekubira nze sizaagala ezo zange nti mukube eza David Muzungu naye gwe nga tokuba mu ngalo akwata kamera ani akwata kamera tebamusibe kamera kati abakazi bawe mukino ddala bakwatira ddala ali ku kamera gye bajja okusiba ggwe oleete ate kiki ojjako njereganye weesonyiwa muzindaalo
wama bado nange mumpeyo kamu nziruke ngende nze mmanyi gyendaga nzonyera kutandika nyimbe zizo omulengezi ng'era tusena bino zizo omulengezi ng'era tusena bino anti mummanyi sikadde wa pisho zekadde wa bodi waliwo nze bendaba abakadde wa pisho nga bodi y'omumu lindo n'obalaba tuseka mutabani bwe tufaananya pisho nga nkulaza omusajja yakadde wa bodi nga munda mpewo anti mummanyi sibikako ebyo byemulinanga mbadde neerabidde kyokka okubuuza fudde n'essogi anti ebyolugambo luno olutankubirwa ndabye n'enkoba muli mutya banywanyi mugyebale gibakooya nze ndeno giwatanya yenakakongo onosimbye wa gita siri gita gikakasa yentasa abalabe ginakumo musembere banyumiza ebindala byennakuki mulyoke mumanya omusajja yakola bodi enga munda mpewo kakasa ebintu byenyumya kamale nezinamu okubanga zetebijiga wabi ani oyo webale taata yali ani oyo kale kale abaana bagalwa ono omwami yansobera amanya gasirikiddwa naye nno bambi ngava mushokwe omulula nakujje naye akalonze sikogera omwami gwemanyumisa yatuuka ngaafuna mukazi omukazi gwe yafuna bimuli bambi nga tamwagala anti obunene ngera bambi amuyita ddugu ng'ayina olulenzi lwe beyali aganza ng'amukwagala obuto ngamba ono kijana we ate kibirama ono kijana najja mufuna wamma mwami mbwere nga gweyamba oli bubi so sente olinawo nerwaki okerebera omukazi atamwagala lwaki gwomwesibako olinnyo n'obutwaku lwakuba obwalirira n'omwana si bubwo kyokka gwobugirira nze soolanganga kwagamba kigesirire abayimbi ngaabo kakati musooke mukube engalo ez'amaanyi nga mwe mwekubira nze sizaagala ezo zange nti mukube eza David Muzungu naye gwe nga tokuba mu ngalo akwata kamera ani akwata kamera tebamusibe kati abakazi bawumukidde ddala bakwatira ddala ali ku kamera bajja okusiba ggwe oleeta ate kiki ojjako mujerega nnyo weesonyiwa muzindaalo wama bado nange mumpeeyo kamu nziruke ngende nze mmanyi gyendaga nzonyera kutandika nyimbe Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu
n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records